yamala n'atuukiriza Sendoro kati ambuuza ndi abadde akonkona sokolindeko oyinza okubeera nga onnimba asajja oba olina bameka ene mukwano bwe tubeera nga tuli ffenna mu nju terina omu ayinza kujja nenzikiriza adde jasi bano banneiba nga yeekonkonya kati mbw abadde atidde naye yalowoozaamu ayinza okuba abadde musajja mulajuka oli yamugamba maama ye yamulese okuva mu kyagala kummula ale kujja kundabako mukwano bannange enkwagala nnyo nange enkwagala naye mutuufu era kati tuba twakatuula tuleke nga tulaba ensonga oli nakonkona jantuddeyo kakati yayita naba kukola ki mbadde manya amaliriza naye maama talina kyeyala ebadde bakatuula oli wakonkoneddeko eno jakomawo olunaku olw'omukaaga ko kangumire kugwe kasita gwaŋŋambye tolwayo nno kulw'omukaaga jangu nga bukyali enkya tugende mu jjolo nti kali tunaabuuka olw'omukaaga tunaagira pakadi ojja kudda ojja komawo ola wamutunuulira wabula omuntu wamu Michelle bannaaye Michelle abasajja awo kwegamba abatana kyagenda nakunkolera yenayina mutunuulire waba naye segundi ali luddawa ono saani manya Michael oba ali luddawa yatamira Michael bano abasajja buli wamulaba omusajja gwoyingiza mu nnyumba n'omulaba nga yenayina butuufu tategerekeka fulayi tezigenda maaso nasalutinga mwana muwala alabirawo nga mutuufu oyinza obutasobola sinema ekyagenda maaso mpolampola yamuyingiza nalaba nga omuntu kyogana n'omukwega mwana muwala baagala akuyingiza alabe nga amaaso gakanuse fulayi zisalutinga kakaseni mutuufu mwoto ku mwoto kati nga bwomanyi ono asinkagana kyaliiwe ono omuwala ngamuga omuwala kimanyi wantomeza kweno n'omuwala gwe naguwa omuwala mwaserezaayi nga tava gyava buli wengenda mbuzaabuza tanankanga mu omuwala mugamba nkanga omuwala ambuzaabuza ngambye lwakuna nange sigenda mukwata sokolindeko jukira nagambwa nnyina nze oyo kati sinza naye kudde eri mukwate matayi mbw ate lwaki munaye mukwano gwe tomukangamu nkedde neŋŋendayo mugamba ngamba lwakuna leero tuli mu wiiki eno lwakusatu katulukuna n'atuukira nga sisaanuse kugwawo funeko ekyenjawulo afadhali nali manyi nja kujja mu kibuga nfuna abaana abo bwalanga abo nfuneko ekyenjawulo omukazi we yafuuka mu kalaata omwagalawa yamugaa sooka ombuulire era ongera kikukoleramuko omukazi omwagalawa oba gwata mugamba byoyagala omanyi abasajja mwebuzaabuza ne muyita kungulu temulinga bano abasajja boogera dayirekiti nti weyaweyawa muhiya sokolinde kolinga agamba nti ate ndi mwana muto sobola kwogera kyenjagala ate kankuwulira ate nekira tava ku kintu kya ssente omwana oyo muzibuzibu nzi nange mbirimu kubagatta kandi ono agamba talina ngeri gy'asobola kumwatulira kubanga aliwo okubagatta kiringa wonoofuna omuntu n'akuwa ennimiro ate noyagala akuwe n'enkumbi n'okulimira akulimire mpulira nga sibitegere kuddamu nga sibitegere ono omwana mbuzaabuza nnyo ate gwe kyengeri gye kiri ndi gwe omanyina n'amagezi go gamanyi n'ebikolwa byo oyinza okubeera nga munfumba nga munkola seneza ezimalawo mu nsula entangawuzi zonna zikyatambula wentuka tugende ndabe kanzire omugambe era mugambe omusajja oli kiki kigenda maaso n'okubeera nga tomuwa kyayagala engeri gye kiri nti guwamu mpaka tigenda omusetinga omuleete kale ngenda kukkiriza mpangise roogi yali teyamanyira byagenda musanyu guest house kwe kumugaka ngende ngezeeko tulabe ngenda mukuleetera nga womwagala omufune leero ate mutuusa oleme kubaako kyomukolera kwente kisoboka naawe walabye nga walabeko embwa nga yeesigamba ennyama oli musiru naawe ojja kuba olaba ekigenda mu maaso tukyatandika nagamba tubaamu ne nalongo muzaawula naganda nongo muzaawula ganga amaka ganga famire agata famire zawukanye agaba oluzaalo naawe atazaala mwekwate naawe azaala abaana ab'ekika ekimu mufune ku 0709778 mugezeeko togenda kubanga wejjusa nati so nga ne ku 075917009 munyo ojja kubeera nga omufuna ekyatandika era nga tugenda mu maaso kakati jukira ono yasetinga abasajja bano abagaga okubeera nga baagala mwannyina kakati mbu yamusanze nga awaana Michael awaana Bakiryankusa yawanye babbaale ko yeningwa mu nnamba mmeka nze gwatawaana gwakunkumulidde ensimbi obwenkanidde awo ate nabo abayisa mu ngeri yemu kwegamba mutuufu nze binsobera oyo omwana kwegamba n'abasajja ne bajja bameka bonna abayisa mu ngeri yemu natuuse n'ogamba oba nkireete buleesi okirabe kya nnyoko
kubanga omuntu abeerawo ng'akuwemmente ssente nga tolabadde wakojoye kibi nnyo kula ng'omuwadde ssente niye kaakati mukonaye simubbi mulwadde kyoya ozanga omuwadde ssente omwana oyo alimba nnyo kale afazaali yandikuweweeseeko akatono kitagenda maaso nakkiriza n'akuwasa abadde agenda wakyokiriza n'akuwa kimusimatusa basajja bo bonna bokyanga lwaki tofunamu ate namugamba omwana ne mugaa ku basajja bonna bokyanga bosiikanga matatu tofunamu omu n'ogamba ono yewange oba ofunyaani oba ani alina okumanya sigiriyo zabe zebafumbako zaali motoka ne bagamba ne banyinizo nti mukulika eyo kyajamye atandise okolima njagala ogenda okuŋŋanya abasajja bonna bayagala obaleete nkono olunaku olwo ngenda kutunda kawo wange emitwalo 8 wakaaga 5 nga kuwe kyajamye ogenda gamba aga amutadde mu ddiiru wedde kiwedde leka ogenda tundakawo tobinyingizaamu nze ngenda bakuŋŋaanya nga bogambye n'ataano gange mu nfo kava ya ekyo kiwedde bamaze okukaanya kiwedde mitwalo 5 ogimanya egyebiro bino osigalewo komewo mpola olaba nti mba nteebye eggoolo ayagala kukabala ateeba eggolo naye ng'anaasobola bamuyita Ssentongo Yoramu kubaleeta kubatabaganya ono ejoje William Kyoya genda okole ogwo gwe sooka ogire genda okole ogwo tukyagenda maaso z'abaana baffe baano ba Uganda Beauty Uganda nagamba tubanesano ng'okenga okuva musozi 9 mwami nakwata babbi munaku 2 nagamwekwati tuddeyo okwetulako babbi kubonyaabonya akomye omukusanga bagukubbako nagamba mu bizinesi teweetulako mukubire ku 075 5305 6 obadde ojja wange gwe omuntu omuntu kati kakati yamala ebbanga tazzeeyo sendusu amugwako yamugaba badde agendawe kale muntu gwanfunira nonimba ogenda muleeta kumbe weekwayo kanenga muli bazibu abantu balamu amazima go gali nti omuntu oli si mwangu onayanga alina omuntu gwe yanfune ono tamanyini omuntu gwe boogerako y'omu naye gwadaliza gamba oyo kumba abuzaabuza ayagala babuzaabuza kyandibanga omuntu gwagamba nange oba gwe wanfunira omukazi naye bategeera mu ntegeera yaabo ate banjawulo taagala bonna bamanye ne bali kwomu kumbe yabagatta mbu omukazi wono gwagamba mulala ngenda kuddola eggulo nzire ewuwo kutereeze naawe mutereeze n'owono gwe ngenda okutereeza ono naye awadde statement y'emu agotofaayo ku sande jjukira tugenda mu jjolo kati awe tugendera mu jjolo we ngenda okugira naye omutandikirawo mu kosita kale ate mu kosita n'abayo ekigenda maaso wagambye ojja pangisa loogi kitegedde gwe linda ku sande tudda mu jjolo buli lwasande kati tugenda gwe tofaayo gwe buli lwasande manya nti tugenda mugaye buli lwasande bagenda mwagala engeri gye bagenda mu jjolo buli lwasande amutegereyo omukazi naye naagala mu kosita kinaako ejja pangisa loogi tofaayo baana bagula puloti buli lwasande muli awo abaana oyinza okulya abantu sente naye ne gubula asala naye nekikutabukako kaakali yamujjukira yajjukira mwannyina ono mwannyina tasiba zikoya omanyi tuba ne bannyinaffe nga y'omumanyi okuva akagere mpaka 2 akasemba ku nkoona kati amujjukira ng'alaba agenda muleetera ebizibu agenda omuleetera ebizibu sitegeera kityo ngeri gye wamukwatamu oba agenda n'omunyoolezaamu kityo yagenda ate kityo yali avaako ssente nagambye ono mwana muwala nsomba byuma buli kika kya musajja abakuba amayinja abakuba bulooka abamaneja bano eryali lyagala nnyo okwambula nze nagana ebyokunyambula ebipya era nja kuba meketa obuseere tebagenda kulaba wenkojowa soko lindeko abasajja bakitumawo kye baagala ogenda kusoma busisita ndeka naawe sya asika obulamu omukono tassa ajjukira engeri gye bagenda maaso n'okuba oluboozi genda kujja mu kintu kino kyone kadiru zange oyagala tandika zifi kwegamba zittatanya oyinza otuuka otandika okwasamirya otandika okwogera ebyekisiro ebiganye okukwatagana
kali agamba agenda ono ayagala nnyo ebyomutemera kasita oyogera ku ssente omumulesi kasita oyogera ku majja kiba kiwedde kyekyenjagala mwanyinaze nange embeeko bwe neeyiya kiba kiwedde mwana bannaye soka ningize ndabe nezo nazo zirina amnayi kwegamba kale sitera kugira kasente naye mwana wulira yabala abagenza okusuubula yabala diiru zonna ne gaapu wezigenda okubeera nga zitambula tukyagenda maaso nagamba tuba ne jjajja mutukuza jjajja mutukuza ono nagamba mwekwata akutukuze mu mbeera zonna sente tezirabika bakasitoma tolina abaana basoma tebabitegeera olina omwana naye nga kwegamba byasoma tabitegeera kubira mangu jjajja mutukuza gweyagala okuva ku mwenge nesigala nagamba gweyagala ettutumu mwekwata ku 0708 611219 ayina nemutindi 07631328 konkoze bwoti ezo zekaze ezafise ekunje wafunye liwezera kubonimba katangawuzi yembulira gwe oyo akawanga katangawuzi soko mbulira akawa atya omanyi okubeera ng'olina mwanyoko nga babako omusajja gwatesitinza akunyumiza entesitinga ye oyo akawanga ntangawuzi oyo wakamulali oyo awunyanga kawa twegamba abasajja bamanya ensonsomola ogenda kubyogera olwaleero nengamba akati we nakuzuula ali ng'otandise okwogera ebyamakayi nengamba leero nzise ogenda okubyatula naye baabalira essajja lyali linzitidde emiguwa kati kireka yanywa nnyo entangawuzi kuba nawulira awunya akatangawuzi kireka anywa nemutuuka ku bwongo baakubanga jjejjere bubwe batyo ye amujjukira ajjanga omukyalira galaga nti alina buzibu ne bakuba emboozi ne banyumya bwamusetinga agamba nekimuguuda kijje mwana kitera okundeterayo ku majja oba abasajja alina bameka yanyonya omutwali wano gumuluma senkungu omutwe gumuluma bikwera wanate olunaku olwaleero nagamba z'abaana bafa bawano soba uganda bid uganda bobukuntiko tuba ne buloba tekiniko bali mu kiwesanga wakavako police kilometers 13 okuva ku Mityana road basomesa emirimu gy'omutwe gyonna ng'okubajja okuzima n'ebirala ndolondo ku 0752 42 89 obakubiranga